Ssekabaka agenda okuwaŋŋangusibwa wano mu Buganda. Muteesa ye yali Katikkiro n'asigaza Ddamula. Naye be bamu abadde ne bajja ne bakwata Buganda mu kyama ne Mwami Museveni okulaba nti nno Abaganda tubakkiririzaamu ku lw'embeera Obote gye yali ayisizza mu Buganda wano. N'akwata Ssaabataka n'amutuusa eri Mwami Museveni, olutalo wano ne luggwa bulungi. Eyo ye family Eddie Mutwe mwava. Ye family Eddie Mutwe mwava. Ebikola bingi nnyo. Lwaki nkubira Omulanga Katikkiro wa Buganda bwe yali akwasibwa Ddamula, Eddie Mutwe bwe yayitamu ne bakwata abavubuka bangi nnyo. Eddie Mutwe n'akwata n'akuuma n'ataayiza Katikkiro baleme kumuggyako Ddamula, era n'agitwala mu Butikkiro nga bali bonna ne Eddie Mutwe. Ebyo byonna nabiraba kubanga naliwo. Olwaleero Ssebo Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bawamba abaana baffe, nga bawamba bazzukulu baffe wano mu Buganda, abantu mu Buganda ne bafuuka bonna kyesirikidde. Kigambo kituluma kibi nnyo, kitwennyamiza emitima. Abakulu b'ebika bonna ne basirika. Ebyo byonna lwaki twagala tubyogere kubanga bitukwatako bano bazzukulu baffe. Ayi Ssaabasajja Kabaka, nkubye wansi amavi kubanga Obuganda bugenda kusaanawo ku bantu abazza abali abaagala n'obukulembeze abateekawo nti bakulembeze naye nga bali mu kuwamba abantu. N'olwekyo nga nze kiseeyeeye ogwaffe gwe tukwale tulina mmundu tukuma byoto kubanga ekyo bajjajjaffe kye baatugamba. Tugenda kutandika okukuma ebyoto, tugenda kuvaayo tusenaffe amavi. Omanyi Obuganda oba ensi eggwanga likulwembe lwa ddogo ne liramuza amateeka, twagala Eddie Mutwe atwalibwe mu mateeka. Era ennaku bbiri ze tuwadde ng'ekika ky'engo naddala essiga lyange mwenva erya kiseeyeeye muzzukulu wange mwaba n'abazzukulu bano eno, twagala mu nnaku bbiri munnaffe ng'akomezeddwawo. Mwami Museveni mumujjukire mu biseera bya COVID yagamba abatulugunya abantu n'atandika n'okukozesa olulimi oluvuma. Ffe tutagenda kukozesa olwaleero, ebigambo byonna bye yakozesa. Naye kati kiri mu nju ye nga mutabani we avudde yatandika okutulugunya abantu misana ttuku, n'avaayo n'atandika okuteeka ebintu ebyo ebigambo ebivuma okuwagira Kyagulanyi Ssentamu, muzzukulu wa Kayiira wano mu Buganda. Musango ebitwagala gavumenti eveeyo oba okulonda ekugjewo, naye okulonda ekunaatuuka abantu baffe babeere nga babuzibwawo bazzukulu ba Buganda. Ebyo nno bituluma era bye bimu bye tugenda tutandika n'okubuulira abaana bano abato. Kubona omwana omuto olwaleero amanyi nti Muhoozi yawambye kitaawe, ekyo kyagenda okukula ng'alina ku mutima gwe. Mukimanye nti Obote baaliwo ne tukyasobola kulabako bantu b'Obote kuvaayo nti basobola okuyimirira ne bagaa nti nze ndi mu famire y'Obote oba nali muganda we oba yali ya kitange. Batini nnyo abasobola okuvaayo, baamiini baaliwo batono nnyo abasobola okuvaawo. Bino biseera kigenda kutuuka ensi eno abantu abamu beerabirwe naye nga tebeerabiddwa. Lwaki mutuusa ku bannayuganda ku bannayuganda mu mbeera eno? Bye bigambo byange, nze Ssenabulya Juma ow'Essiga Kiseeyeeyo okuva e Kawanga mu Busujju. Ayi Ssaabasajja Kabaka owangaale. Abijjukira Ssekabaka agenda okuwaŋŋangusibwa wano mu Buganda. Muteesa ye yali Katikkiro n'asigaza Ddamula. Naye be bamu abadde ne bajja ne bakwata Buganda mu kyama ne Mwami Museveni okulaba nti nno Abaganda tubakkiririzaamu ku lw'embeera Obote gye yali ayisizza mu Buganda wano. N'akwata Ssaabataka n'amutuusa eri Mwami Museveni, olutalo wano ne luggwa bulungi. Eyo ye family Eddie Mutwe mwava. Ye family Eddie Mutwe mwava. Ebikola bingi nnyo. Lwaki nkubira Omulanga Katikkiro wa Buganda bwe yali akwasibwa Ddamula, Eddie Mutwe bwe yayitamu ne bakwata abavubuka bangi nnyo. Eddie Mutwe n'akwata n'akuuma n'ataayiza Katikkiro baleme kumuggyako Ddamula, era n'agitwala
mu Butikiro nga bali bonna ne Edi Mutwe ebyo byonna nabiraba kubanga naliwo olwaleero Ssebo Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bawamba abaana baffe nga bawamba bazzukulu baffe wano mu Buganda abantu mu Buganda ne bafuuka bonna kyesirikidde kigambo kituluma kibi nnyo kitwennyamiza emitima abakulu b'ebika bonna ne basirika ebyo byonna lwaki twagala tubyogere kubanga bitukwatako bano bazzukulu baffe ayi Ssaabasajja Kabaka nkubye wansi amavi kubanga Obuganda bugenda kusaanawo ku bantu abazze abali abaagala n'obukulembeze abeeteekawo nti bakulembeze naye nga bali mu kuwamba abantu n'olwekyo nganze kiseeyeeye ogwaffe gwe tukwale tulina mmundu tukuma byoto kubanga ekyo bajjajjaffe kye baatugamba tugenda kutandika okukuma ebyoto tugenda kuvaayo tusenaffe amavi omanyi Obuganda oba ensi eggwanga likulwembe lwa ddogo ne liramuza amateeka twagala Edi Mutwe atwalibwe mu mateeka era naku bbiri ze tuwadde ng'ekika kyengo naddala essiga lyange mwenva erya kiseeyeeye muzzukulu wange mwaba n'abazzukulu bano eno twagala mu nnaku bbiri munnaffe ng'akomezeddwawo Mwami Museveni mumujjukire mu biseera bya COVID yagamba abatulugunya abantu n'atandika n'okukozesa olulimi oluvuma ffe tutagenda kukozesa olwaleero ebigambo byonna bye yakozesa naye kati kiri mu nju ye nga mutabani we avudde yatandika okutulugunya abantu misana ttuku n'avayo n'atandika okuteeka ebintu ebyo ebigambo ebivuma okuwagira Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira wano mu Buganda musango ebitwagala gavumenti eveeyo oba okulonda ekugjewo naye okulonda ekunaatuuka abantu baffe babeere nga babuzibwawo bazzukulu ba Buganda ebyo nno bituluma era byebimu bye tugenda otutandika n'okubuulira abaana bano abato kubona omwana omuto olwaleero amanyi nti Muhoozi yawambye kitaawe ekyo kyagenda okukula nga alina ku mutima gwe mukimanye nti Bobote baaliwo ne tukyasobola kulabako bantu Bobote kuvaayo nti basobola okuyimirira ne baga nti nze ndi mu famire y'Obote oba nali muganda we oba yali ya kitange batini nnyo abasobola okuvaayo baamiini baaliwo batono nnyo abasobola okuvaawo bino biseera kigenda kutuuka ensi eno abantu abamu beerabirwe naye nga tebeerabiddwa lwaki mutuusa ku bannayuganda ku bannayuganda mu mbeera eno byebigambo byange nze Ssenabulya Juma ow'Essiga kiseeyeeyo okuva e Kawanga mu Busujju ayi Ssaabasajja Kabaka owangaale abijjukira Ssekabaka agenda okuwaŋŋangusibwa wano mu Buganda Muteesa ye yali Katikkiro n'asigaza Ddamula naye beebamu abadde ne bajja ne bakwatagana mu kyama ne Mwami Museveni okulaba nti nno Abaganda tubakkiririzaamu ku lw'embeera Obote gye yali ayisizza mu Buganda wano n'akwata Ssaabataka n'amutuusa eri Mwami Museveni olutalo wano ne luggwa bulungi eyo ye famire Edi Mutwe mwava ye famire Edi Mutwe mwava ebikola bingi nnyo lwaki nkubira omulanga Katikkiro wa Buganda bwe yali akwasibwa Ddamula Edi Mutwe bwe yayitamu ne bakwata abavubuka bangi nnyo Edi Mutwe n'akwata n'akuuma n'ataayiza Katikkiro baleme kumuggyako Ddamula era n'agitwala mu Butikkiro nga bali bonna ne Edi Mutwe ebyo byonna nabiraba kubanga naliwo olwaleero Ssebo Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bawamba abaana baffe nga bawamba bazzukulu baffe wano mu Buganda abantu mu Buganda ne bafuuka bonna kyesirikidde kigambo kituluma kibi nnyo kitwennyamiza emitima abakulu b'ebika bonna ne basirika ebyo byonna lwaki twagala tubyogere kubanga bitukwatako bano bazzukulu baffe ayi Ssaabasajja Kabaka nkubye wansi amavi kubanga Obuganda bugenda kusaanawo ku bantu abazze abali abaagala n'obukulembeze abeeteekawo nti bakulembeze naye nga bali mu kuwamba abantu n'olwekyo nganze kiseeyeeye ogwaffe gwe tukwale tulina mmundu tukuma byoto